baraja fa bali kubukedde mwe bali kwatu kyera tuli mu Akabbinkano mu mugoba nsonga program bitu zigasi ngatu abangambye mbadde ndayiza abakulu naye sitachaga kikola nti bajja kudda ne bajja kudda kubanga mbabanja ense babanje mbitubadde mutandisa obitambizo obulungi kuba kanzu kusokezere mu mabike nade kusabye ensonga ne emu wajimpadde tiwakiri abajasi bafuna discipline bafunye discipline mu banga lino NRM yemazeyo ekyo kyo credit owadde yo credit abaseka bafunye discipline yes naye ekiremye mu byonna kwe kubajja ddala mu byobufuzi obote yaleta amagye mu byobufuzi owulidde era amagye okwetaba mu byobufuzi gye bimu ku bireese emirerembe mu Uganda paka kati ono bweyajja n'agamba nti tuwandike constitution ya 1995 tukole professional army n'agikyusa n'ajja mu NRA n'agifuula UPDF kama people's force professional member ba assembly bagikyusa abasembly n'agamba naye akalulu katuuka abamagye amekamana ng'agamba nti ne bamunaamwa gundi we tujja mukkiriza olunaku lwaleero we tuli kati the army cannot allow tujja kukkiriza nja kuddayo nyambale gundi yange paka kati olunaku lwaleero agamba nti muntawanyiza nnyo mu parliament temwefuze amagye gayinza bakola ekigambo yabadde abalabula balabudde so discipline weri naye ate fundamental question teyasotingibwa fundamental question yali nti kujja amagye mu byabufuzi gateeka mu barracks nga bwe guli e Kenya nga bwe guli e Zambia nga bwe guli e South Africa nga bwe guli mu nsi eza Africa zolaba zewenyumirizaamu ate zigenda mu maaso nolwekyo eyo ensonga bwete bweri waliwo ekirungi ate newawona ekiba covered n'ekibi ensonga eyokubiri ekyamagero kyebyenfuna amazima gali nti ebyenfuna bya Uganda bijja bikyuka kituufu nti weyajjira yali collectinga obuwumbi bubiri nakuwalira collectinga mutegeeza 2 billion 2.4 obukadde 24,000 gavumenti bwe yali efuna eyalutwa naye kati ate wa collecting ebyembi ate mwana bwabwezibika ate yeera ate bwa collecting ebyembi abantu be babusaasaanya mu ngeri y'ekyenonero simba wakati katono ddala bwe kiri bw'oteekawo nti state house erina budget office ya president erina budget ne president alina budget kati tutaliba nti okituta emirundi esatu kimu kyokka mu president's office twali mu parliament ne mu kulunjuba president Museveni n'asaba ennyonyi yatambuliramu billion 8 eyo gyatambuliramu naye omwaga atufeeko wulira billion 8 iye yagwanga president yomwe yagamba nti bannange obuzibu bwa Africa mu 86 bannabyabufuzi ne ba president beejalabya oli agana agula ennyonyi n'aleka abantu be nga bafa obwavu n'envunza down the road myaka 27 down the road ali mu lugendo lwerumu nnaku zino twasoma mu mawulire president yomu n'avaayo n'agamba njagala benzi 2 kubanga omanyi obulamu bwange okuba n'asasula biliyoni 6 esekyuse motoka okiba biki ukatusobola okwambala emitwalo 5 osobola ne suuti eyo mitwalo milioni ngemu kitundu nalakubulira nti byewayogeranga ng'okyali mwavu nafuuka nedda nina enjawulo naye lwaki nina enjawulo naye nti bino sokumbalize motoka escort zebatambula nazo twagamba ngoboti State House yokayo twajiwa biliyoni 19 gizimba eyo enyumba gyemulaba enyumba gyemulaba agenda kufuluma di ungamutegetuze tayinza kufunamu bwanafuluma ya president wa Uganda tugamba nti eyo si yali priority mu kiseera ekyo eyo si yali priority mu kiseera era nze kati nefuka president wano eyo State House ngifula mu hotel mugenda mwena mulireyo obulamu 5 star ngifula mu hotel yes naye bwe yayogeranga naye yagambanga loko ogayayina njawulo ebyenfuna bibadde bijja bikula naye ate ebyembi nebijja nebibikibwa obubbi n'ensaasaanya njagala nkikaswembuko mukulu oli okujjaajana ssente mu ggwanga lino tekisirowooza tikuli mu kifo kimu buli muntu yenna ali mu ofiisi nga oba bwa FDC oba bwa DP kasaba yafuna omulimu ensaasaanya okwejjalabya okuli mu ggwanga lino palamenti yose tebakazi ejjaajame
how much lwaki bw'ojja mu parliament ogenda kukola ekisooka bangi nnyo sirowooza nti lwaki bangi babagala demokrasi bayinza okuteesa bejjeeyo ne badda mu lukiiko laga nti tubuyise ekiteeso tukendeere miliyoni sinalabawo kiteeso kiva mu palamenti tweyongere bonajanaagani wanotaddewo disitulikiti eno bajja ombaka abantu alina miliyoni 2 koze baga basikomyawo fe abalonze nga batugulira mukama tuwadde obulamu okikuli ekigambo kinabuuliza omukooli kyenkubuuza kiri bwabanga byebiri byayogedde okukoma ebirungi nga bibiri wabisatu wabiri gwe byolinange naye bitasuuka bisatu byogamba nti bannange NRM ku kino tujeebaze waliwo obutwa venom obw'omusota ettema nkima bw'olibanga lyagala sseruganga obadde ogenze mu ttuntu okutema kandiizi nga mweriri lyo terikulinda likubojja bwozi bwe liba likukwasizza ofa ne wabeerawo emmese erwaza kawumpuli bwezito bwe zaalinga emmese bw'eba ekuluma ejja ekiro nga weebase neefuuwawo ogera okkeera ku makya nga musaayi naye nga yakoze eki yakulidde naye ttema nkima lyo terigamba nti kamuleka amala okwetikka kandiizi mubojja obulago lyo lijja bwezi nelikola ki nelirumba ebirungi ebikoleddwa tebikolebwa lwakubeera nti waliwo ekyagalibwa abantu babifune kwe kufuuyirira kuli kwenkugambye nti enjawulo eyaliwo mu mulembe gwa Amini bwe bagambye nti bwe baamanyanga nti mukadde wange kale ganjuba nti waliwo ebbaluwa eyavudde Tanzania erinnya mweriri ye ngajja agamba nti kale ganjuba tambula tugende naye wano waliwo kugamba ekyakyuka nti bamala kufuuyirawo ku makya n'okeera ng'omusayi gukoze eki kakati ffe tubeera omuzungu akiyita kubeera hoodwinked nti ebintu bikola ki bitambula bulungi niwajja wabeerawo nti okuva mu mwaka gwa 71 mpaka 79 tewaali kulonda waliwo decrease njereere olunaku lwaleero waliwo era okufuuyirira okwo nti buli myaka 5 tuteekewo okukola ki okulonda mugendera mwami kijambo era nali ne mukadde wange ono Masaka nsambu versus nsubuga nsambu versus alintuma nsambu versus birekerawo nsubuga yali ku polling station okwali muto wange Kasolo kubanga kasa musinga ku myaka MP w'ekyotera ono nga agent owali ntuma ne gundi Kasolo agent owansubuga naye Kasolo yaddusa bigero okuva ku polling station we baali naye ng'okulonda batugamba ndi kwaki twateka free and fair yaddusa bigere yali ambadde na saati ya chekito n'abijjukira bungi kuba twasisinkana nambuuza ononye ekyeno nange ne mugamba nti ononye ekyeno naŋŋamba nti nze naleseyo vice chairman eruweero nange ne mugamba nti nze kati nange ndi veteran mu byobufuzi kati nange nzizeero kakati waliwo okufuuyirira gwe n'olowooza nti waliwo ebikola ki ogenze nonyolanyola nozija omalirizo gati toyina kirungi kyolaba gwe kulula omukulu kijambo bw'otunula bwoti byonna byolala tewali nzija bwe nti nze njagala abawuliriza n'abatulaba bafune interpretation nze gyendaba nze ekyo kyekyange ogambe ebirungi weebiri ane nze gambye bwe nti ettema nkima bw'oba ogenze mu ttuntu okutema ndiizi olyo terikulinda olutema bwoti niwulira nti kakagwa lyo likulumba bulumbi naye emmese bw'eba eyagala okulya yo efuuyirira bufuuyiririzi munakyalo ogenda okukeera ku makya ng'olaba omusaayi waki naye nga tekusse okukkakkana kawumpuli ofundako naki okukkakkana nti kaki ofunda nettema nkima oba n'akamesa okukakkananga kawumpuli era enkomerero ng'okoze eki ng'ofudde empola era okoze eki ogenze byonna enjawulo zero so nze basically nja kugamba nti ebirungi weebiri mu kubeera nti it is a slow death eggwanga mwe litambulira eri yali very rapid
eggwanga mwe lyatambuliranga naye ate nga ne rapidity eyogerwako espeed eyogerwako abagireetanga waalingawo bwe towuliranga ku kigamba nti Beni Kiwanuka gondi Beni Kiwanuka okumukwata mukadde wange bano tebabimanyi okumukwata ebbaluwa yava Tanzania nti weebale nnyo obuyambi bwaffe bonna twabufuna Beni Kiwanuka president general wa DP oba ugamba lumu Beni Kiwanuka ebbaluwa yava Tanzania weebale nnyo obuyambi bwaffe era ebintu byonna byonna byewatuweereza twabifunye ebbaluwa eyo neeyitawa mu posita naye nga posita tugimanyi nti emirembe egyo gyonna gyonna emirembe gyamusibira buli wantu wonna wonna wabeerawo bambega ebbaluwa ezibage tino ya Beni Kiwanuka erimu ki obuyambi twabukoze ki twabuweereza nakakati tumunoonya mwami Sserugambulizaaki yaziikibwa ng'ayogera amazima baatulwanirira oba beerwanirira b'okufuna bifo by'amaanyi ffe bannakyalo tusigala nga twerya nkuta ono ampeereza mu message eno ye mwami Sserwadda Ibra asinzidde Lwabenge Kalungu district kakati oyo avuga emmotoka esinga obulungi yalimba esinga asindika ebyo omunaku ebyo abikola ebyokoleza wali yakulimba munsi twabadde kumu kankulage oyo akugamba ebyo adisigayizinga bwongo bwabaki oli agamba kati tuli wano tulira ku ndagala ali tukolezeza na musubbaawo gwakolezeza omusubbaawo wange olira ku muli gwoba ne ssente ezogerera ku mpewo munakyalo katwebuuze president Museveni ne ttiimu yogenda mu nsiko bamukulunjuba be bali basinga okubeera obubi mu ggwanga muno ye mwana nayo kimwami njuba ekyabatwalaga mukalakala n'obubundu baali balumirirwa nsi yaabwe n'oyo aweereza message bwati bwafaanana nga Museveni bavudde Tanzania nagambye nayogera ku byali bibaddewo naye mbagamba nti bwe mutakulongoosa n'emisa yammwe mujja kusinga amini obubi sekandi oyo gumulaba vice president yali akola mu Road Development Center nga ye director nebamugoba kubanga yampadde platform okiwulire nemmala eruzira mu September ne bankwata ngende eruzira omwezi mulamba okiwulire bwenvaayo bano aba DP bano nga bakola ralewa ku City Square nakamala ebweru ntoza wikisinga n'emyezi ng'ebiri esatu nga ndoza teri mistake but I made no wrong ne banzija ku City Square awo ne bantwala emakindi nemalayo emyezi ebiri mukyala wange oyo okumulaba mugumu nnyo n'afukamira wansi n'aŋŋamba tuva mu nsi muno duka tugenda kutandika olunaku tubaze okukola ne kampeyini eyo n'olwekyo naawe singa wali mu position yaye waaligenze ono yagaa nti yali 3 yakutandika zinazaalibwana mugumu kati bala awo mu 8 mu 9 emeka sinanga 39 kubanga ono yejja luvannyuma lwange naye nalina nga tumaze okola tetulina gyetutwala nsi eno omuntu abeera mu nsi muno atuusa nyinza okuba nti nze nelinsoni kuba nalina degree B I could get an international job. Yes, I had a farm, I could get an international job. Naye muganda wange si yasoma bwatyo. Abaana bange si lwala banafuna French check. Baganda bange. Miru ate okubeera ku kyalo ng'oli ategeera oliko omu. Alina ssente oliko omu. Oba mu even in danger kusinga ki. Eri kyatwala mu kyalo. Musa. Zimbali bade banzita. I had to make a choice. Ogende oba nadduli. Nagenda naye okuba tokimanyi mukama obujobuze mukwano gwo Museveni nanga nti agende Nairobi wegatte kuki kuba nafa bali eyo oli era kijantwale ate ebitone bwomala okubira byonna n'ensi gyegenda naye kakikubuza kyembuziza bali ensonga bbiri basa nakimbuza naliwa kukiddamu nsooke gwe nze ngeyalaba ebintu bino byali emirembe egyo gyonna nga gwe lwatu najja nawe natandika okuwooza ku byobufuzi nga 3 November 1953 nga ndi mu P5 ewampeewo ne batwala Ssaabasajja Kabaka kakati
muzimbira bepi toli kimu naidi amini nakuba n'endungalo nga obota agenzi nga amina yingide nzo nkubasirwa abali ku luguudo naye kyenjagala okugamba ndi twatuuka netwoza netukola omusingi nze njukira twalira awantu sisajjukirawo twakatuuka eddala mu kampala muno abasajja ba world food ne bajja ne bagamba pulezidenti museveni kitwagala okuwa emmere mwagala supu ono oli mukiyiwa enkoko mu bikebe ki n'abaddamu n'abagamba tetwebuuza nako tetubyagala tulina emmere y'ebijanjaalo ekaseese ekkalamu gye bafa ki enjala tulina ebyennyanja muleke fiiki abawesinayo bafa ki all we need byebyo item nga enguudo ejo oba imotoka zinza okutwala ebijja okutwala emmere ku emmere neve kasese negenda kalamu nente zekalamu gye nezigenda gye zitali omuzungu n'atunula ku munne nga tewasira kubirivinga yali foundation gwe musingi bino byonna bijja kubigwa singa tufuna eddembe abantu netubawa eddembe netukwata security buli abantunebatanukwerondago baagala ebiro bijja kwekola byokka kiŋamba bwe twatandika si bwe tuli in other words 10-point program kati bwobuuza omwami nadduli 10 program alifaanako emirundi emikaaga nti akatwafuna 15 naye ne 15 tanza kuddira mu 8 foundation yaliwo would be far ahead better sanga twagoberera omusingi ogwo nze president yaŋŋamba nga tukola constitution eyo tumanyi bizibu mbadde nwana okuva yagindi emyaka gino gyonna ndowooza bonna banjagadde okukola nga ewedde kujja kukolayo taamu emu kati ali kumeka countless tetumwina ogwo 16 gyekuba nadduli bwana bakyamukolera akalulu bwati ati awangula naye kakati kyenjagadde okulaga nti twatandika education yali baddewo security yali baddewo amalwaliro gali baddewo senga twagendera kuki ebintu byali bitambula bulungi bwogamba mukulungi kakati walanze lulinga tetunula ku gundi ono yani akoze ku merit kati oteeka okugenda bwoba yagenda okusoma bulungi e Malaysia ogenda mu State House nofuna scholarship bwoba yagala genda South Africa nga oli mulwadde nga batwala fe abatazibegenda kutuuka nakulugudo lugenda mu State House ojja kufiira wano nakasero tunda ntezo omusingi gwali mulungi naye fundi ennyumba agikyamizza mukulu nadduli sooka omala ebyo tebekubuuza ekibuuzo malebyo bweba galyamuka yava ku rails kakati ku kyoto yinza gaana omuzungu yagamba many cooks always spoil the soup abafumbe bebayitirira obungi senganga ekintu kiri nga mwemuli wano kutoweruma lulimi abafumbi bebayitirira obungi supu balwadde akiba musaabulula omusingi ogwo gwoyogererako gwennyini mukulungi bagwayogerako mutuufu nze kennyini ku lunaku lwe nasooka okutunuulira Museveni namulabanga as an angel to African state gwe tugenda okufuna tewali weka okategedde bulungi era nkowulira twakamalamu essaawa ennungi ezi tutudde mu muti gwaffe tuti akabira kale no n'olwekyo embeera gye twajjiramu eyononebwa ebintu ebyo bibiri ayitiridde okubeera lenient b ate kali kyemusise otegeeza kyabeera nnyo mu ogera tribalism ati kali kyemusise si tribalism kyenjagala akulaga effe ewaffe newaffe Buganda kijjambu atuula mu ofiisi n'atuuka ogifuluma nga talina Buganda gwaleese kubanga emabega taliko kakwakulizo ka buwangwa kamuvunaana butaleeta musoke naye ng'ate ono asiimirwe alina akakono ti bw'otoleetayo mulala agenda okuddako agenda kubulwa gyawasa simanyi okategedde bulungi embeera eyo ogiraba eyo teri wa Museveni yokka wano ddira ofiisi ogikwasa omuteeso okumala emyezi 6 ngerimu abateeso 8 bw'onoogimugjamu n'omuteeka awalala bwekutebe kugira ki kakati kyembudde gamba nti kali kyeyo
eyina kyetuzimba ate ne kyetwonoona. Yes, ati linda kankulage mukulu gye baga nti ekigambo kyo wammansi kiwamma nti Na- omuntu olina kyogamba nkimanyi nnyo bwe bikwata ku ebyo situgani kitandikidde ono okukyogera era bwe bankusa kigambo ga nti okiraba ekyo kyekivaamu obuki obunafu Wano, bakiyita tribalism. tribalism naye nje njagala nkugambye tribalism alina embeera bompereza omukweleza omwana sooka oguli osimukulisitaayo yesu yagamba ate mukatu kitaba mukulisitaayo kakati kwekitwale kyekyo buli abeera under the flag of Jesus Christ mukristaayo n'olwekyo oyo yamugamba nti bwenaabanga amuwulira enjiri n'asookanga beeka yali akikayanyeeko kakati n'olwekyo tribalism eyo eyina weesinziira eno sinjiri abulira giriki agiteka mu bikolwa mubikolwa olina kyogamba ekya nti gundi lineage omuntu wagiza kakati liniensi eno gyaleeta si kuba tiyagasi liniensi eno gyendabamu ye muntu ayinza okubanga omutunulire ng'akoze ensobi n'ozibiriza eriiso n'obanga atamugize eki public nesigala nga yeekoze judgment yaayo otegedde bulungi ekyo bakita favoritism tebakita leniency sekyenjagala okitwale bw'oli munnamateeka nzindi leman saagala twogere lulimi tweyingira mu bintu byaffe ffe abantu ba bulijjo bemba njogera nga leman wamma bali bannamateeka bonna sibeera ekijjamu saagala atwale mu lulimi lwe wano siwoza misango nawo mu nnimi zaffe okategedde ako bw'atuuka ku ekyo public nesigala ng'etunudde is it a reality what is it ti ono amufavarinze kubanga bava mu ggwanga liki limu ono nembagamba nti okiraba ti ekyo naffe tukimugamba nange kennyini kakati wano wakayita nsubira tubadde nga twakava mu kalulu kano akono kayogeddeko akalintuma nembagamba nti njagala nkolage nti ye kristo tattibwanga bafirisuuti bayudaaya bebamutta naawe gwe kennyini tejja kuba waggwanga mulala dde okutta wazira banyankole bano bajja okugiraki era bwebanga nkiraba naawe oyinza obutunulira abagugumuse bebabesije bebamugisha muntu beba amanya mushega very strong ones ate munyankole waayo oyo original 7 anti kugamba obategera abantu naye noli naye ojeko ebyoggwanga eryogerwako naye erya waggwanga lye mu byobufuzi eggwanga lye balina lya pulezidenti Museveni neggwanga lya mukulunjuba ery'ebyobufuzi lyali wamu okumala ebbanga naye kakati tujja kukyogerako olulala naye olwaleero eryo politics kale n'olwekyo ekyo senga mukadde waffe nakyakyeyambula n'akiteeka ku bbali kristo obulwadde bw'okugurabinga to create a better future basing on the NRM's n'okutanula leero byonna bizeza bujja aw'emyaka njo ateekwa okukyogera waasatu oba waabiri yenna abeera omulamu ng'akutte enkasi y'obukulembeze atunulira era yakikugamba byawandiikibwa nti akomawo leero n'olwekyo bw'oba teweeteeseteese webale nnyo tojja kumufuna bwakuleetera kano anti kati oli mu maaso anti akuleka our history, NRM's commitment to create a better future for Uganda. N'omukulu nadduli naye nyini akkiriza nti tetulina kyetuyize tala kukyasanguza munakyalo mpozi ng'ojja yoona omukulu kyemulabyemu kimu ndabye yeesigamye nnyo ku Buganda nti wano kukale ya Buganda bambi n'owa Buganda wano oluusi wano tulina ensonyi kakati noono naye bambi ekintu yandibadde abeera boodi nga bamukadde bano bamukadde kale ganjuba naye akyalina ensonyi agamba ekintu nkiraba nange kizitoye naye kagira mbeerawo mwayogeddeko wano bakama bange ne mugamba babikkewo ekitiibwa wagambye nti obudde buyise tewali kyakukola alina kuba bukulembeze naw mwe abali mu bibiina byolowooza ebiyinza okukwasika obukulembeze mwe mwetegese nnyo ng'efudisi muli ready gacha mukwata kulembeza mutambula atugambe akantu katono nnyo kabatabudde okumala akulonda bulonzi mu kibiina kakulonda waliwo ekibiina
okusooka kasooka kibaddewo ekyali kifunye okulonda nekyopeninga to everybody emirundi 3 bwe waba tategeeka netubukandulinga kuba kuli luli abadde asigalako oli naye lwavuddeko era avuddewo mutawaana mubadde mulonda luli naye ng'abaddeko yasigalako naye olunaku lwatuuse ne mulonda ng'abaddeko avuddeko taliiwo kakati ne party is still running. I've just been in the headquarters. Uva kule. Mfano kuteka commission agenda okureconcilinga. This kunoonyereza abakutabaganya. Okutabaganya kunoonya n'okutabaganya. Naye nga party itambula. Secretary General gyali, Treasurer Asabita abadde gyali, ne President kutwala abadde gyali. Ni machinery yonna. Mwetegese mu kijambo abadde mukwatike. Mpozi kyenjagala nze okugambako nti obulamu bwe tubeera mu nsi omuzungu akita si straight jacket mukaddewo gyali tegebikwa yafa ate maama ye gyali ani yasikira tegebikwa guwa musikira olowooza bonna basanyuka naye nga yaleka akikoze eki kakati ebintu byonna ebirimu obuntu waliwo obutagenda bulungi mu bibiina kasa kibeeramu abantu ekibeeramu abantu waliwo obutagenda bulungi naye era gundi opinion esinga omunene kola ki egenda mu maaso tegebikwa yakuleka n'agamba nti kyali serugga gwe musika wange aba ne baga nti naye omuzadde abamu kifaananyi bwazibiriza bwati abakoera omwana wadde tebasanyuka baba nasanyuka kale ekyo abayeebuuza nti omwana wange onatambula mubega entambula gye mutambulamu temuyigaddekako mikulu mabiki gwe olina ekibiina ekimu ku bisinga obuto ate ekikola ku kisipidi ekizungirizi mundaba yabakisiba mabiki gwe president geno isekagali aliwo naawe ebibiina byammwe bikwasika obukulembeze kane bifuga eggwanga netambula nga bifaananakati wali olowooza nti nga tulina obote mu biseera ebyo wali oyinza okulowooza nti president museveni ayinza okufuuka president omulungi abadde mulungi abantu bamambagaba yabadde president mulungi wali omusuubiramu n'ekyo kyatuuseeko oba ekitono mubuuze yali amumanyi kyenkanawa mwetubamanyi kyenkanawa tubamanyi kinene nolwekyo kubanga yali abadde kwano kumala bbanga ttono nnyo naye kati mwetubamanyi abakulembeze bonna bavaayo mu kiseera kyabwe ate n'ekirala nze wano nkimanyi bulungi n'olwekyo tekyetagisa naye kuteekateekanamu dda bigere naye mu byonna nkimanyi bulungi kubanga yavaayo n'agamba constitution yankaka mu 7 yali nkyamu n'agamba tuwandike constitution empya 45 constitution ye 45 yakirambika bulungi nti okusinziira emirembe egibadde mu ggwanga n'ebyo tuyiseemu yalibadde kirungi tuteeke kukomo kubisanja mu 2025 n'avaayo n'agamba nti bannange munyambe tajikako okugira ngo munyambe mujyeefuuyirira owulidde n'olwekyo njagala kugamba nti Uganda ejja kufuna obukulembeze obulala mangu nnyo naye ate obukulembeze bwegenda okufuna era bugenda kuva mu bannayuganda ab'ebibiina ebyenjawulo ab'endowooza ez'enjawulo abagenda okutula ku mmeeza bagambe enough is enough ne mwami nadduli ono mulaba bayirewo naye ajja kujja ku mmeeza kubanga tulaba ne progressive forces movement etugenda okukola nazo gavumenti endala nonga nono mwali alinamu potential era baba asirikiridde ensonga eyo abantu abakulungamu kigambo kikyolekera bannayuganda kati nze wasimenti nakufuna nkya mukama wali kumpeera ekiri babeere mu bwongo nga nze njagala okuadressinga president Museveni for once awulize abantu abalala aleme kulowooza nti eggwanga lino lya kaguta mu kitaawe naye n'ab'ennyumba ye awulize ku bantu abalala nadduli byatugamba wano simanyi oba byagamba Museveni waba bayamugamba n'atawuliriza kyannaku akasembayo sokoleke omusajja yawandiika omuzannyi wano strategies of banana nti bano abakulembeze amatu tegwekyeyaki tekuba wekitibwa nabbi kenatereka wano mpayo omanyi kumusoko tekulemerwa obudde butuuka notuvawo netumanyi naye waliwo akagambo ketuwa bannayuganda nakujulula nakujula nitweka akagambo naga musajja ayogera ako kenyaga tusemerako kaluwa gwokamanyi kakati nze kyeŋŋamba n'okusingira ddala kubanga watuyise bulungi buli pate n'ogijjamu omuntu omu DP senior ne DP junior NRM senior ne NRM junior
kakati ali ali mu junior NRM. Mutono. I'm flattered. Yo kama FDC junior NRM. FDC small NRM. bamuzaalira ludda wano Edward wali ayogera ku birth certificate. Akasembayo kegagala kwanja tusiibule. Akasembayo mkoda. gobo weddira ki Fumbe. obanga weddira fumbe bw'omenya amasiga go agajjajjawo okutuuka ebakka okategera bulungi gonna tojjukira nti azaala abaana ab'enjawulo naye ne mukuŋŋaanira wamu Akasembayo kaakati akasembayo keŋŋamba ku kigambo kino. ku kigambo kyeŋŋamba nti nga ntudde wano olwaleero ne bakulu bannange ab'ebibiina eby'enjowooza ez'enjawulo ebizaaliddwa olwa revolution eno ekuumiddwa n'ezaala amatabi ago nga weegali tuwuliziganye b tusiŋŋanemu ekitiibwa tuwe enkizo ku buli omu nga bw'awulira twetegekera embeera egenda mu maaso nga tetuli bakasuulane ebyo byabagundi bw'onoobyejjamu nga uganda mwoli ojja kwesikanawo mu mwaka gw'ekagamu 7 twafuna ekisamba ekyabwe gye kyava ne kijja entebe nga kujjerako engabi bayimba nokunabateekao ne bakisamba singaazi wandibanga gujja kubeera ekizinga ekijja okugenderako engabi nga egwa engabi embuyaga ekutwale gyene kugira ki kale no kyembo ne ŋŋamba nti bwe tunaakola omulimu ogwo nga mukama waffe atudde mu ntebe nga mukulu wange bw'agambye President Museveni akkirize amagezi agaweebwa agawulirize kubanga okubanga oli mu nnantalo ate kyanjawulo n'obukulembeze ate kyanjawulo n'obuwangwa ebyo byawukagana naye bw'obigatta ng'ogenda oleeta eno n'eno oye supazitowa mulimu akatula mulimu kino mulimu kiri era naabo bonna bonna bulaba amabika abadde babula bajja kukomawo tubakomyewo mukadde wange atanda bakufa teyeefuma ggwanga kijambo owekitiibwa Sam Kaliganjuba ne muganda wange Michael Mabike nze munakyakawulise Lugamatovu njaga kwebaza mwenna abadde naffe mu Akabbinkano ak'omulundi guno kabadde spensulo era ebigambo byetubafunye wano olwaleero tujja bisasana ku TV zaffe zonna yonna gyeziri nga bwetwekateeka olunaku onaabakunaku olwokusatu mwebali nnyo bakama bange okujja mwetuwa kitiibwa mukama katonda bakuume tukwatagana ekiro ku Akabbinkano akalala ku ssaawa 5 ku Bukedde TV1 mugira mubaayo seruganya kuzaala